kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga. Omulabi waffe owa programu yaffe ebyafaayo wano ku DMS Media tukwaniriza nnyo nate era nga bulijjo twabagamba nti tulina okubaleetera abayimbi bano nga tubanoonyerezaako ba celebrities ab'enjawulo okumanya life yaabwe eri etya, bayitawa, bo batambulira mu bulamu ki, obulamu bwabwe butali bwa kuyimba buli ki exactly. Nze ddadde webale nnyo kubanga bulijjo ogoberera ne kaakano tuleese omuyimbi omupya, omusajja ow'amaanyi nakinku mu sitayiro zonna omusajja MP Julio sense okulaba ssimu. Njagala nabo okubuuzaako kubawuliriza era abalabi ba programu eno ebyafaayo ku DMS Media. Nze ddadde David ate gwe MP Julio bamusawo kubantuliriza. Abalabi ba DMS Media balamusizaako ng'amannya gange nze MP Julio mwebale kutulaba. MP Julio eri luli edda emabegako waali nga banayingira ebintu byakuyimba balinganga bamuyita ani, twagala kumanya musajja wa Kabaka, musajja wa Kyabazinga, musajja wa Queen n'ebifaananyi ebyo. Amannya gange amatuufu nze Sempija Julius ge mannya g'ombuuzizza ge baba. Ekituufu naye MP Julio matuufu naye kaakati ge gaaluno ate gali ge gaaluli na luno ogambye ani? Sempija Julius. Ekitegeeza bwe mwasoma nabo bonna bamanyi Sempija Julius. Balina kye bali bakuyita ekirala? Baali balina kye bampitanga edda bampitanga Nyerere. Nyerere bakijja ku President Julius Nyerere. Yes, kwe bakijja. Yes, alaba era atuuliriza Tomsa ali ku kamera David yatuddemu tulina MP Julio tugenda kuba ntwogerako naye atubuulire ava wa ali biki bulamu ayiseewa ye bino byali abibeeredde emyaka emeka ensi yakagiraba ku njuba emyaka emeka mugala w'eddaaza. MP Julio oteeka okuba olina abakuzaala ye mwami ne maamaani. Omwami ye Saz Peter. Yes. Omukyala ye Nakabugo Margaret. Nakabugo Margaret. Saz Peter wabeddira ki? Wabeddira nte maama beddira kino. Saz bwe muli bamusaazi? Saazi mwe muli bamusaazi. Musaazi mwalimu abo? Musaazi mwalimu. Kitegeeza mwe muli mu kintu. Ate munnaye bwabeeranga director kakati ate muli bakika kimu. Ekintu kati kiwedde. Ekintu kiba kiwedde. Ekintu kati tukimaze. Kikiŋoonyirira akakodyo kikyama ki? Wenna ndaba ekifuba obutembeera sennagira ddala mutawaana. Lockdown. Kawunga kajjajja mwami. Kawunga twakagulira ddala. Mwakagula bane bali bakababa. Akawunga n'ebijanja abalabi ba DMS Media. Akawunga mujjajja mwami ge yatusuubiza si kumulabisa naye tetwakafuna. Nangowa abawunga sijja kugamba nti kizire waffe nakalyako naye tebaleeta kaliko kiraasi yange n'olwekyo nezisobola kagenda nnyo nanyako okubuulya. Olina ne baganda okuzaala ne baganda? Nina baganda bange eriyo mukulu wange bamuyita Bogere Joseph. Nebeerayo Saz Steven. Nebeerayo Nachansi Juliet. Nebeerayo Nambata Sara. Abo be bayita nti nno taata ne maama ab'ekika ekimu endemu enda yanakalamu yawe ekiragiro oluganda lwamu endemu kyekituufu. Kaakati otwogerera oli muyimbi. Ndi muyimbi. Lwaki oli muyimbi? Lwaki wasalawo okuba muyimbi? Nasalawo okubeera omuyimbi olw'ensonga nti obuto bwange bwonna ekitono kyeweeramu. Obuto bwange bwonna ekintu kyekyalinga kinyanguyira okukola kwalinga kuyimba. Senga nadda mu biseera byange eby'eddembe naddanga mu kuyimba nga wanze mu biseera by'obuto kyekintu kyenawulirangamu emirembe. Kankuyimbiremu akayimba. Waliwo abaawulira nti Waluka gayimba nabo ne bajja. Mbadde nyimba kayimba. Engeri y'okuyimba byaffe tebitaliimu bya interview.
Chichi. Nyimbe bubi. Anti oluyimba lwoyimbye lulaga nti tulina betwalabirako bakwita kwekaninkirira netwewanika ku bye tutasobola nedda taata bw'oli muntu eyajja okuyimba ate oli muyimbi okuva edda omanyi nayogerako ne Sahira musajja ali omwimbi wa gospel ayimbidde n'emyaka nga 33 ayimbye gospel naye omwana bwoyogerako omumanyi gerako nerangamba nze ndi muntu ayayingira ebintu byenzikiriza bino nga mbimanyi bulungi era nze musumba atateebereza wabula eyayitibwa kati nawe oli muyimbi ayimba nga kyannono obuyimbi bwendimu tebuliiko kuwalirizibwa weewaawo tolina gwe weegomba tolina gwe watandikira ate kino nakino wabula oli muyimbi mwenye yenyininyini weewaawo tuyinza okuba nga mu nsi mwe tutambulira wabaawo omuyimbi gwolaba n'ogamba nti ekyamazima nyimba ye omwami oyo wanyimbira oba omukyalo oyo wayimba mpulira bulungi nabo gye bali era tekinzijaako okuba nti ndi muyimbi waliyo boota nga bakuyimbira kati nga gwogamba nti omwami bannaye nze we nali nga nkyavubuka kuba kyemanyi bulungi omuyimbi omuyimbi gwe bayita Henry Tigan nkimanyi bulungi nnyo nti ansinga emyaka kubanze nali muvubuka ng'ayimba era nga nyimbira bulungi then waliwo n'abayimbi abalala byomukuba gasereegubo abeddanga ng'otandika omuntu eyayimbanga neŋŋamba kinsanyudde nnyo nti oli muntu ayimba ng'ate olina ne bolaba nti nno bayimbi abalala bw'ayimba alowooza abalala bonna bonna si bayimbi tugendagenda mu maaso twogera tutandika butandisi bagamba jinga agamba kakolaki katandika butandisi ogenda tuluwulira nga totulimba ebyafaayo byo njagala oluyimbi n'obulabi yenna mumagezi amutunuulire ng'ategedde ani kujja gwenfolowinga bwati bwafaanana katukomewo oli mu kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga MP Junior omulabi waffe ayagala nnyo okumanya ebikwatagana ku MP Junior serebuwo program budget ebyafaayo zera David tuli ku DMS Media tulabirabe kakati twagala okutegeera bamaze okuzaala otaata ne maama soko bazijukiza mama wange ye Nakabugoma Bread tata wange ye Sazi Peter omusajja owendi naawe oli musajja wange nange ndi musajja wange omubala tetwafuna mukisa kubiyingiramu nnyo olw'ensonga tomumuganda ge olwera luganda luntwalamu oluganda ebyo toli wala nnyo akabbiro oyitako oyikulani oyita ku luguudo olwo lwabeeri cucuma bulunyo lukomandanta wetwa bagenda bataka emiziro gyammwe akabbiro negyemusibuka yitayo kwata time okuba ebifaananyi obaka vidiyo wetegereze bulungi n'ebigambo babiwandiikako omanye ngaali mukulu w'ekika yaani kubanga kinyuma nnyo ffe twanyumiriza mu kubeera abaganda naye lwakubanza eri muganda gere kakati sebo awo sijja kukola kakati sebo twagala kumanya mu nsi muno wali osomyeko watandikirawo okusoma eri osoma nasale otandika mpiwa sere baali basoma nabiti ebiseera ebyo sinzira gyobala okusinziira gye nali baali batandika okusoma okuva mu baby class mpaka top class na middle togyerabidde
ebibuuzo byombuuziza byebyo. Oli wa Jjojjo wano nga ne middle baby beebiriwa Middle top class. kubanga zikira ku mirembe gyaffe Yes sir. nga talina mpibwa nga tomala kukwata ku mukono Ate data fe ezo class zaalimu. tata ne maama bali ku kyalo ki Tata ne maama, tata mukama amuwummuzisa yafa. Yafa ddala. fenna eno buloke tuviyitako omumala Yawummula. Nsaba ntambulire ku mulamu wago. Kitange yawummula dda nnyo. Nali muvubuka muto we yafiira. Naye nnyamba nzaala gy'ali abeera Bugerere Kayunga. era we mwakulira wenyini waali Nedda ssebo. kati ate eri gye mwali Ffe nze banzaala Kampala ku kyalo kye bayita Bunga mu bigende Gaba. Bunga Yes. mugende Gaba ku mazzi okay kakati ono MP osoma otandikira mu ssomero ki primary awo oba na baby nga bwoga Baby class nagitandikira ku Bunga Hill Bunga Hill primary. Waliwo baby class. Awo nasomera emyaka 3 egyasooka. Nasomerawo baby top, sorry, baby middle ne top. tugenda mu primary one Edda ssebo. Nze nakula ndi musajja mumpi. Kati emyaka egyo bwe mmala ogisoma nenzirayo ewaka nga beetegese bakadde bange okuntwala ntandike primary one. Ne wabaawo anti wange eyantwala nantwala enansana. Kati bwe ntuuka enansana ne baŋŋamba anko wange yalimba wa anti wange naga omwana ono yeetaaga agenda asome. Kati ne banfunira essomero sirijjukira linnya lyalyo naye nga nasomerako enansana. Kati ne neerwanako nnyo ne mbagamba nedda nze baby class mpaka ku top eri namaze okubisoma. Ne bagamba okyali muto naye ng'obuto bwange ekyali kinsumbwa bwali bumpi. Nenziramu nensoma emyaka emirala 3 enansana. Kati bwe mmala emyaka egyo 3 ne tubeerako awo mu holiday maama naddamu n'asabayo nenkomawo. Kati bwe nkomawo awo wayitawo ebbanga ttono nnyo taata waffe n'alwala n'afa. Kati waafa ne tumala awo ne tugenda tumuziika. Twamuziika Buyugwe ffe ebijja by'ekika kya kitange biri Buyugwe. Ne tugenda e Buyugwe ne tuziika ne tukomawo. Kati bwe tukomawo ne tubeerako awo ebbanga lya myaka nga 2. Ne wabaawo omwami bamuyita Robert Stokes ava mu famire ya Stokes. Bano aba Fire Masters. Kitange yali akolayoko makaabo. Kati omwami ono atusaba ku maama tugende tubeere ewuwe. Muzungu Mwafrikasiti abaali bannanyini East African Best Foods soya. Yes. N'antwala mu famire ye. We nagenda mu famire ye naye we yatuuseeyo n'agamba naye bano abaana beetaaga basome. Ne bantwala ku ssomero liri Bunga bagiyita Gaba Demonstration School. Era bwe natuuka eGaba eyo ne bantwala mu baby class olw'okubeera nali mumpi. Nensoma baby class. Obumpi bwevumye mukubanyamanyeza mu Uganda. Nensoma baby class okuva mu baby mpaka top emyaka emirala 3. Gy'emyaka 9. Kati nze ngenda okutandika okusoma P1 nga nina emyaka nga 10 n'okusoba. Yes. Nalina emyaka nga 12 by the way. That is kuba nze banzaala 1987. John mujana musa. Musajja mukulu si ndi musajja mukulu. Kati awo ngenda okusoma awo ezo class P1 nali mu myaka egyo nga 12 nentandika okusoma awo ngabadde mu P1 nensomawo P1 P2 P3 P4 then omwami oyo naye naafa. Ono muzungu naye naafa. Kati awo obulamu butandika
jukiraawo nkuze nina emyaka nga 15 nkuzaawo tukomyeyo wa maama ewaka mu lujja we batuzaala naye ali awo mukyala namwandu atalina taata waka tayiri muntu yali takola muntu wa kyalo alima mu ttaka lya muzeeyi ne tubeerawo ne tutandika okuyiiya obulamu bumbi ekyasinga okubonyaabonya bumbi n'osoma emyaka 9 osoma nassale lwa bumbi naye ate ekyo tokirina kyekikolera kubanga ne David Mugema Mungu bebiri kisajja bantu naye ate olugendo lwabwe njadde obuuzizizako balina okukolera olumu kubasoma emyaka 10 so nassale mu mbeera eyo ne tutandika obulamu ng'abavubuka ewaffe twakulanga tuli ba Seventh Day Adventist. Yes. Twali ba Advent. Mwabasaba ku lw'omusanvu. Ku lunaku olw'omusanvu oba oliawo ensi lweyita olw'omukaaga. Naye ensi tebiyita lwa mukaaga. Ensi ebiyita lwa musanvu. Okuggyako abamu abatamanyi. Ensi etambulira kalenda. Etambulira kalenda. Ate kalenda Saturday 7th. Ate ze nagambye ngenda kutambulira mu kuwakuwako. Etambule bulungi. So mu mbeera eyo kati nayagala nnyo nga bwe gwe nti mu buto bwange nali njagala okuyimba nendokokako ngenda okuba ettendo nga ekyandokola nga negomba okuba ebyuma bibiri mu nsi nga njagala okuba drums ne bass guitar era we nagenda natandikira ku kanisa bagiyita Bunga Pentecostal Church weri awo ogenda Bunga we natuukayo ne banyingiza mu Sunday school. Mama tayamanya? Mama yamanya ne mu biseera ebyo twali tetuyinaawo kubudabudibwa kwa taata kati nga mama kyogendamu akugamba make sure okomewo mu budde nendokoka nengendayo ne banyingiza Sunday school kati Sunday school yali erina kwaya ya Sunday school nenjiyingiramu waliwo oluyimba Golden Gate lweyimba bwe bayita katulye katunywe naye nga tumanyi tuligenda tuzimbye amayimba Kristo walidda tugalekewo twaluyimbanga mu Sunday school era nga lwewuunya nnyo nga Golden Gate eruyimba n'abaddiini bamanyi okwekopa oluyimba eri nga ndi muto bakkiriziganya so mu mbeera eyo nembeerako mu Sunday school kwaye ebbanga ku Pentecostal Church Bunga Pentecostal Church kati nange mu biseera ebyo lemo neerinnyamu nenumba ewakiwewe Kansanga Miracle Center kati mwezijja Kansanga Miracle Center era najja ku mission ya kugenda mu byuma kugamba gobulokole bonna mbakisizabanko omuntu alokoka muziki nga nabalokoka bakazi abalokoka ebyenfuna kati ndabye alokoka omuziki nze nalokoka muziki era nga singa omuziki guvaawo awo Yesu oba omwegaanye era nina ekiseera bwe kyatuuka nenguta naye Kansanga Miracle Center natuukayo ng'eri abavubuka mu biseera ebyo bye twali tukolagana nabo kuba Kansanga Miracle Center yaliko ekibiina kye bayita The Boys kyayingirwangamu Michael Chris kyayingirwangamu Luzati kyayingirwangamu waliwo Guy yakolako ku bipande bya Waridi yali mu luyimba lwa Juliana Kantambule bamuyita Matthew waliwo Guy yakubanga sama mu kipepewe ekya Chameleon bamuyita Sekudu yakubangamu sama bwati yali mu group eyo then walimu abalala badayinawe dayibe balimu nga bangi abo olwomulimu Kansanga Miracle Center nga nyimbira mu group eyo yabalenzi bokka ensonga etuyisaayo nti music w'ekkanisa ono alina engeri gyakuteekateekamu akuteekateeka okuba nga either ofuna solvers mu bulamu obwo kubanga nze saawa zinera ne wennyimbisa nze nsobola okwekomako nti nfulatinze olw'ensonga nina kye nninamu munda mu nze training yaveeyo maka
oli mu kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga. Ye maama olakyagenda? Maama yakyagenda ku church, yes. Naye era bwe tudda ng'atukubiriza ekintu kimu, abalokole balya embizi. Temulyanga ki? Embizi. Ekyo kituufu nti abalokole balya embizi. Abalokole balya embizi. Tewali mutawala. Era ndowooza abamu abalabi ba DMS Media akalambo kankayiseewo abalokole balira ddala embizi kubanga nze naweerezangako olumu omusumba Pastor Isaac Chiweweesi nga bantisse emmere y'okuva mu kiyungu nenjambusa mu kalina naye ng'abuulizaawo Naalongo akava kange yakataddeko okuba waliwo omukyala twalinga twamuyita Naalongo kuba yalina abalongo naye omunaabuuka naye nga nakatowaali naye nga yo omukyala yafumbiranga Pastor Isaac Chiweweesi emmere. So embizi enva z'embizi ezo nva z'abalokole nnyo si kyakukola ekyo mu balokole kubanga embizi Bayibuli tekiyita kyakulya. Embizi si kyakulya mu Bayibuli kati bo bwe babanga twetaaga okufunayo ate omulokole ate akunanga okampadde naye kentegedde nti abalokole balya embizi bwoyogedde nonyago gwana njagala bano neggwe wennyini nnyini tebajja wano tebalidesebo batoyinza kuwayiza olokole balya kiringa kuwemola asikuwemola taata ekala yokole balya embizi kakati okay katubaleke be balokole baffe tulinawo kati njagala kweyongera kumanya oyingidde mu nsi kakati omuziki oguvuddeko mu kyaki ya Pentecost Bunga oyingidde Wakiweweesi kati njagala tulabe omuziki ng'ovudde Wakiweweesi watufere otambulira ne mu twendi y'omuziki. Yes, wembe Wakiweweesi ekyanzije Wakiweweesi waliwo abalokole bye bayita nkusizeemu. Abalokole balina enkola omuntu ne waba muwanvu ng'ayambala engatto sayizi 7 agiwa omuvubuka ayambala sayizi 3 ng'alimusizeemu. Kati embeera eyo yampaliriza okuva ku kigo abalokole babiyita bigo. Nava ku kigo neŋŋamba nedda kangende nkolerera obulamu bwange ngule engatta entuuka ngule esaati entuuka. Kati mukuva Wakiweweesi neŋŋenda ewaka maama nambuuza ennaku zino tokyagenda ku kyaki buzibu ki nemugamba obulokole namubuuza lwaki nemuwa ensonga ezo nemugamba balina ebintu bye batuwa nga bitukyalenjinga nemugirayo engoye ng'esaati nnene nnyo ku nze nemugirayo engato nemugamba ow'Oluganda baali bamuyita Kato yali mukubi wa nnanga ng'akubira Masquire yampa engatto ayambala sayizi 7 naye n'essaawa ya leero mu myaka gyendimu nyambala sayizi 40 naye erabika yalinga 52 eyampa yesi nga tentuuka n'essaawa zino tennantuuka nakoma sikyakula nongaakateyodevuddemu nyingidde okukola kati okusala wenkoma wewaka nkali eri kaalimu ng'era sabbiiti sikkirira nga nsigalayo ewaka kubanga ekanisa yaffe bungaso ya SDA Church ekanisa yaffe ensonga nti twali waggulu waayo. Then mu mbeera eyo netugendako mu kyalo yali 2023 neŋŋenda mu kyalo. Wengenda mu kyalo eyo ebuyukwe mu kyalo kyaffe ebuyukwe nembeerako eyo ebbanga nenfunayo emikwano. Kati mu mikwano gyange gye nafuna eyo ne batandika okuŋŋamba ffe tugendako n'ekiro mukaki mukadanke nakasanga eyo obuyugwe kakati ene Kampala nga sigendangako mu disiko. Kakati wengenda mu kyalo nensangayo emikwano nga gigenda mu kadanke nembagamba naye kiri kitya gwesaba taatawo ojje tugende neŋŋenda mu disiko omulundi gwange ogwasooka nagenda okuwulira nga binyuma naye nga binyigirizaamu kiro bakuba kiro otuuka eyo ekiro obudde nga bunnyogoga naye nga music mulungi. Ebiseera ebyo we twagenderayo
Shaggy yaliko Nation Pop woman ezo nga zeziriko ati nze wetabireka asanga wano twayimbanga nnyo limba ba Araken the boys storm is over kakati nze wengenda eri nengamba nsobola okubayiminga storm is over stage bali mu disco bajja bateekawo live omuntu n'amayiminga bale manyi bwogenda bwozina nemututunka enfufu nefuumuuka bafe ku mbaga ekimu kuyatugana ogenda mu disco nze ngana ng'abavaayo ku makya bona baba baddugala nga bakubyebuteti kakati nze nali muntu wa kweronda nnyo nga sisobola kugenda eyo nebanza nebatutuka enfufu gyondegera mu bbanga konze kati baba n'akatambaala akaziiza enfufu ogenda mu nnyindo bajja baddugala naye nga asijja kugenda mu bintu ebyo abantu ffe mu abazadde okubingana awo neŋŋanda kati olwokuba otandisa omanyimingo limalalakkeri alakeri era nina omukisa nti wenyingira mu kintu oba erinnya ly'omuntu omu balimpita n'ofukirawo alakeri era bwe najjanga mu kidongo ekyo bagiyita buyupe Mexico Hall bwe nayingiranga mu Mexico Hall bampitanga alakeri aze kati alakeri nange kyenakolanga nengulayo canvas enene eya white nyambalirako bujini bubero bottom nga walakeri nebisa nebitishati ebya white ebirebeta then nenkofiira zino ezalinga zisalako wano waggulu nga tezibikako bazitanga topi ezo waggulu tebikali saakambalako naye nakala ffe twakula nze ebintu ebyo nabaddanga mbinyooma era actually zisaanako kuwalagi saanako ku mwenge gwe nalwansonga buli gwe nalabanga anywedde engeri gye yagwangako ku kkubo engeri gye yaswaluka newaliranga mukazi negamba oli mu kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga tukyali musajja MP Juliyo otubulidde mu kuwumulamu abadde gwe alakeri kakati olunga abantu be gyewaŋŋambye mu kiraabu gyebakakutwala nabo bakubidde ebizibu omuzengatto empale zino ennene saati ennene kati oli musajja atandise okukola tebayita mayingi sobola ogere maaso otukulire olugero olwo kubanga abawuliza beetaaga okumalira ddala ebijjulirwe yapaawa kati wemala okufuuka alakeri mu kiseera ekyo ntandika okutambulira ku kyalo okwo eweyokwe mu tawuni nga ebbaala yaffe oba holo yaffe gyetugendamu bagiyita buyukwe Mexico Hall kati nga bwengenda mu kibaala ekyo buli omu buli wandabako kuba twagendangayo buli lwakusatu ebiseera ebyo nanyini endongo eyo baali bamuyita Brown yali ava Lugazi nga buli lwakusatu ajja n'akubaawo kati nenfuukira ddala ekizibu nga buli lwakusatu alakeri alina olinnya ku kituuti waggulu era mu biseera ebyo abavubuka ba Shonpo alakeri biki tebayimbanga nga enjegere zino baba nazo era ebiseera ebyo nina olujegere lwenafuna lwaki teruliiko bino naye lwali nga lujegere lwenyini nga lwa silver lunyirira nga munene naye nga si sayizi eno kati buno eno nongooseemu ku eri naye mu biseera ebyo mu mbeera ey'okubanga nali mu bidongo bwebyo nga wenabagambye babega wali nava ku kanisa nalowooza kukola era bwe nali mu kyalo eyo nga nkuba endongo yange then nafunayo omukwano gwange bamuyita Dennis yali asala nviiri yali nzijukirako limu musazi wa nviiri ku kyalo okwo era essaawa zino asalira bweyogere mu kikajjo nanjigiriza okusala enviiri
Buyugwe mu town eri buyugwe mu town mukyalo kati avuddeyo kati saawa nali weeyogerere kikajjo yamutwala maaso era yakyali mu nviiri kakyali mu kuyimba yesebo kakati anjigiriza osala enviiri aŋŋamba esappa eryolino eryokwambala ebikumba ebiriko obudde buno olina kubanga okola omulimu ng'obeera smart ne mugamba bino ebintu byokusala enviiri nagamba omusazi w'enviiri abeera smart bwebanga toyo nga bwozze bwezibyange entukula ate byenjagala kyenakola ng'atandika kunjigiriza sala nviiri nga nsala enviiri kuba katonda yanyamba nkwata mangu era yanjigirizamu akaseera katono ng'atandika sala nviiri ng'avaawo kati ye ekirala omulimu omulala gwe yali alinamu yali artist ng'akutunuulira n'akukuba ekifaananyi kati abantu nga bamweyambisa olumu ng'avaawo najja erugazi n'akuba omanyi erugazi oyo yajuddemu obuyindi bungi ndowooza olwa kampu kati nga jja erugazi n'akubanze n'ensigala mu saaluuni naye ng'abaana bonna abamanyi eri buli lwe batuuka ku saaluuni alakeri story kingeera byonna nafuna ne socks n'engisala nga nteeka waneeno mwalinga buntu bwa Sean Paul nga olumu akasiba kugulu wansi ng'akateeka wano wakati mu mukono nenfunayo socks ya redi n'engisala sayidi ne sayidi n'engitungira munda n'enkazinga n'enkateekawo kagamba nga ndi mu style ya Sean Paul Arakeli omuyimbi by nature. Yes, so kati mwe nalinga enviiri awo nga ndi ebuyugwe nengenda maaso n'omuziki then bwe nali nkyali mu saaluuni eyo olwo ndi mulimu gwa saaluuni bwe nali mu saaluuni eyo nga ku kyalo nekujja kubeerako omusajja bamuyita Aligaweesa musajja mukulu yali musajja muvubi n'akolako beekeri kati mu mboozi yange nga ntandika nabagambye nina amaka g'omusajja bwe baali bayita Robert Stokes ava mu family ya Farmasters mu maka ge buli weekend Sunday yatuyigirizanga ng'okubeekinga mu maka ge kakati omwami ono waleeta beekeri ku kyalo n'ayisaamu akamotoka nga kakuba drive ku kyalo kuno ekuba nga kuliko abavubuka oba abawala abamanyi okukola ku bya beekeri mujje mu maka g'amwami Aligaweesa ku muvule ne kalitamu ne ŋŋamba nye nali nkozeeko ku migaati ne keeki ewaka kaŋŋendeyo kye nakola nga nzikirirayo nga munnyonnyola nga mugamba nsobola okukola keeki nsobola okukola donuts nsobola okukola n'emigaati naŋŋamba njagala obeere ng'olinako ekintu kimu ky'okola so toyinza kukola byonna omu kubanga eno beekeri egenda kubeewereza kumpi kitundu egenda kubeewereza kumpi mu Kampala nonna mu Uganda yonna kuba beekeri egenda kuweereza abantu kati nezijjukiranga we nabeereranga ewaka nayagalanga nnyo okukola donuts ne mugamba njasobola kukola donuts nagamba kyavampa paketi mukaaga ezenga nampa nereta 10 ya buto nampa bakers fat yeast biki sukali nagamba ndowooza ebintu byonsabye ne mugamba nengenda mu kalumu nembikolera mu dakiika zalingana kuba bwe tumala okukanda engano eyo ne tugisalamu donuts ezo tuyina lumu bwe tuziteeka yes ku migaati basumulula steam ku donuts basumulula ebeera nga pipe ezo zifuwa heat naye nga tezifuwa steam wa steam ereeta mazzi naye eno yafuwangako kuno donuts zikule nazo nezikulira mu dakiika 15 nengenda nenzisiika okukula n'okusiika byanjawulo. Yes, womala okukola donuts ezo abatalina lumu eyo erina ekola heat eyo baziteeka mu musana nezikula nezisituka yeast oli abakula muzo nazizimbya bano abantu abamu bakozesa baking powder ye baking powder wosuulira mu butto wakulira naye yeast bwe tuteeka mu migaati bamuki asooka kukula ku peesi ye kakati bwe nagenda nensiika donuts ezo ne bazirya kalinda lindaazi
ne bagamba nti zookya mwe mwali muguzeeko donati yokya mu dduuka emala kuwola kakati lwe yawola ne bagamba giwemu like 5 hours ejja kuba ewoze mugiryeko kati bagiryako nga wayiseewo hours nga 5-6 ne bawulira nga ye donati yennyini edda bali eri bantake gye bakolanga bagamba nti eno yakijja waline yennyini musajja era enkeera we nayitayo nagamba omulimu ogufunyi era nankwasa abadde wa saluuni mwebyo byonna ngaobikola mulyebwikwe gyewaba bali wali okyagenda ku kyakyera nedda muganda wange nabyo nga sibigendamu katolo nga nsigaze ebintu bibiri ate munsaasi muli ensaasi yo sibigendangamu ekyo kyo kati waliwo okululwo naliwo kulwa katonda ate aliwa katonda olaba n'omusamiza mukuuma mubulamumundeerazi omusajja akuwadde omulimu yes agamba omulimu ngufunye kubanga yamulya ku donati nga yeeyo era we nadde enkeera nagamba okuva leero gwogenda okuba akulira lumu efulumya donati gwogenda okubayigiriza bonna bana bagenda okuba nga bakola ku donati nze bos kati bonna era mwe twatandika beke nze nagaba emirimu kubagenda okukola mu lumu efulumya donati ne tukola mu beke eri eyo ebbanga nebaza katonda nti mu biseera ebyo sinze nalemererwa beke ero okugwa kuba yagwa yamala negwa naye kyagisuula omwami oyo yagenda enamataba najjayo abakozi waliyeyo kabekeni nkajjukirako bakali kululimi biki keyabajjako yababbayo bubbi ne bajja bakole donasole bakole omugaati bakole cakes nga ze akugatte bekene jule yes kati alesa ab'emigaati alesa abakes yes n'abaleeta naye obuzibu bwe twasisinkana mu bekeri eyo abakolanga omugaati teguwangaala gwabeerangawo ennaku nga mufa mangu yes kati bagendanga ne basapulayinga ekiyindi essenyi ku myalo ebyo kuba bavuganga emigaati ne bagitwala ku bizinga kati batuukanga eyo nga omugaati kuba gwakatuuka ku kizinga enkeera nga mufu nakyo kiva mu nkola embalansinga y'ebirungo kati kiba kitegeeza either mu budde obwo yeast bateekangamu mungi ng'akuza speed tebamubalansinganga kitegeeza bwakula atuuka n'atabusimuga ekintu ekyokulya kinene kasita okiteekamu yeast wadde tukisiise wadde tukifumbye yeast oli olw'okubanga nti bamuteekeka nti akula ye buli weyeeyongera kyovola nabana bakola emyenge buli gye bakoma okugutereka bweyongera kukula so yeast oli muzibu wa kufa yensonga lwaki omugaati gusigala gukula mpaka wegufa kati okufa kwako kiba kitegeeza ne yeast afudde kati gwafa mu nnaku bbiri ng'ate nze donatisi zange zikyalinamu era bekeri yagwa omugaati ogwo ne tuguvaako ne keeki ne tuzivaako ne tusooka tusigala ku donatisi abantu zebalyanga nga bazaagala abantu baziryanga nga bazaagala naye twagenda okizuula nga expense mashini zenkozesa amasanyalaze gezitwala n'ebyo motors ekikulu kyalinga ku masanyalaze kubanga galinga ga unene nga buli lwenkoleza mashini ewuuta kinene enteekako muli mu mota wa steam eri ewuuta kingi ekyoto kyali kya oven tetwali tulina yali ya cake yes kati zino donuts ozisikisa nku naye fan walingawo fan eyafuwanga mu kyoto ekyo nga bagitayininga kati ebyo byonna byakozesanga amasanyalaze yagendanga okulaba nga profit gwafuna mu donuts tamala okumaintaininga abakozi baliwo n'okusasula amasanyalaze n'okusigala nga byagaana kuba babagezesa ebbanga ne bigaana gwali omanyi okula omugaati kakati emigaati olwo mutuse mukuvuddeko musigaza donati zino
kati donut ogambe zeyalaba nga tezikyasobola kumumala expense kugatta masannyalaze gano nakusasula abakozi bonna okumaliriza nga Bekeri omukulu akiwummuza era Bekeri n'atuwummuza n'ampita n'aŋŋamba yali ampita sabbiiti n'aŋŋamba nali namugamba ndi Museveni n'aŋŋamba kati sabbiiti okusinziira nga womanyi nti tuzze tubonaabonamu omulimu guno ne donut tugenda zikomya zemukoze leero enkyala zitunde zigende zigwewo wenafuna abakozi abalala abalungi abakola keeki n'emigaati mujja kudda kati nalina sente wakanze neŋŋamba nja kulya ku sente zendina wali okozeewo nali nkozeewo olwewaka nagula ne TV ebugazaawo black and white erikakalabibwamu kanakalingamu red kakatekamu kalali nagigula ewaka ssebo nga ewange wali oke nalina omuzigo gwe nali mpangisa olwo wamuzeeyi navaayo emmanga napangisa omuzigo mpangisa omuzigo nsibye amawulire mu kisenge kwonna omuzigo nga gwa mmeka gwali gwa 12,500 yali 12,4 yali 2,4 omuzigo wa 15,000 ebuyukwe amusasula 12,000 nemusiba amawulire nalinawo lediyo buno bulediyo buno bwamanda 2 kati neŋŋenda bulikwe mutono olwomusajja yalina akanika lediyo nanguzaayo omuzindaawo nensala ekidomola omwereere nensala ekidomola nemusibamu kati omuzindaawo guba gubira wansi w'ekitanda kyange ade nakuteeka nze wentuninga wano owulira kigunda ova ku kigunda ng'olaba ka TV naye ng'omanya nti ono omuvubuka mutegeke awo bamazeewo kakati nali musajja mwegendereza nnyo bannakyenjwe era mu biseera ebyo wadde twayimbanga nga tumayiminga tukola kalyoki saalina omuntu waabo ate ng'obeeragirako nalinga munke kwega nalinamu n'oluvimba olungi nnyo alakeri kayakyekyo ate jjukira abasinga eyo babanga batambula mu siripa omutunuulira sigo waliko ekampala bali abendi olowooza nti kati ekurediyo se mu mbeera eyo okuyamba abo bayitako nembaleka mu mbeera eyo nga omulimu gugenze ogwo nali nkyali awo ku kyalo nzizeyo mu saaluni ya Dennis yo yali Bekeri ereka yamala omwaka nga 10 eno bweba teyaweza mwaka gyali myezi nga 10 kuba ndaba nga waliwo akaseera temwakolerawo nensobola okugamba mutaate waka nti bangenzire kumpi n'omulimu nempangisa owulidde ebyo byonna waliwo akabanga kakati mu birooto byolina essuubi ly'okukola Bekeri mandaba bimu ku byomanyi essuubi lyennina mu mirimu gye nnyinza okukola saaluuni si Bekeri naawe egamba yakuba entukwe si kukuba ntukwe okusinziira ku bintu bye nalaba yo bw'oba oyina kapita amala n'ogikola Katonda n'akuwa omukisa mu bizinensi eyo abantu ne baagala products z'okola mulimu sente naye nze ku lwange ku ngeri gye njagalamu oba okubeera nze ndaba nga saaluuni newembanga emirimu gyenkola emirala byonna nzivuddemu nentula mu saaluuni nsigala n'essappe lyange nga osinga kwagala nnyo laifeni ennyangu todugala nsobola okujja ku saaluuni tesekanga kulambula Bekeri wetaaga okulambula be bayimbi abo abayimbi mwagala nnyo ebintu bya easy life simanyi lwaki oba kiri mu butonde anti olaba saaluuni eyo eri kitundu ku muyimbi kuba saaluuni omuntu ono nga ayagala okulabika obulungi yasooka
asobola okuba nga tanaba kwambala kuba tolina ngeri gy'oyambalamu ng'ebirevu bikyajjudde ebiti embiiri sinterevu okitegeera tonyuma so kati osooka mu saaluni ne bakusala olwala ne bakukuuta ku kigere ne bakutereza scrub n'oluliramu obulamu buteredde then awo n'olyoka oteekamu obukumba bwobwakabi n'oyingira ebbala buli omu n'agamba mp mumulabi kati awo yeyo levo wenjagala okutambulira kati eri kwekeye ebiganye ozeeyo mu saluni ewa Dennis nzeeyo mu saluni ewa Dennis yakira abamuzi nti wavuddeyo munange yali musajja eyali omwangu n'essaawa yaleero era musajja mwagwendu era bwe naddayo bwenti yaŋŋamba oyize ntebe yiiyo nampaayo ne mashini awo yali yakutukako kana akayitamu waya n'agamba giteteekanye nenjiteteekanya awo nenjisibiramu akaseke akastro ate waya eyo munda nentandika okusala ebbiri nasalirawo ndowooza emyezi gyalinga ebiri nga nvudde mu beekeri newajja omusajja ng'ayagala mukozi wa saalu alina gyakoze endala ewalala olwo saaluuni eyo agikoze mu kizinga bwikwaliranye mazzi ki bwekwaliranye amazzi g'omwalo gw'ekiyindi ne kiyindi omwalo omulala ngwerabidde naye nga omwalo omukulu saidi zaabwe ekizinga kyakozeko saaluuni bakiyita ly'abaana otambulira ddala nno wawanvuko kakati nze nsajjawo nali situlangako ku mazzi kati omusajja ajjaŋŋamba saaluuni eri ku kizinga nina kyemmanyi nze obulamu bwange kuva dda bulijjo ndi ku lukalu ndi Kampala ntambula nzizeeko mu kyalo kati ne mugamba nga tetunaba kugenda ku kizinga soke tugende wa Saalongo kaka wange mugambe nti omwami ono kubanga n'omwami oyo yali antwala yali Saalongo bali bamuyita Saalongo Kasiki oli mu kulaba ebyafaayo wano tukyagendera ddala maaso mulabi waffe wa puroguramu eno ebyafaayo DMS Media tukyalina omwami MP Juliyo mutuwumuliddemu MP Juliyo nga atunyumiza olugendo tebereza basirimula essaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 9 mukyali mazzi amazzi tegatambulikamu ekyo kituufu tegatambulikamu olwo mutuukira ddala ku kizinga eri abaana ssaawa nga mmeka zaali ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'ekiro okuva ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa mu kitundu ez'ekiro muli ku kizinga muntu ate nga temena kimulanda oyise omuti nti oba oyise ekyo okujjawo okulaba eggulu ate nga nero yagguluka ssaawa emule mutuuka nti tutandika okulengerako ku lukalu olwo tutuuse ku kizinga ekyo teweebase ora kusumagiramu ng'omuntu atudde mu kifo ekimu naye ogenda okudda engulu nga mazzi ate nga womanyi nti amazzi sikkuba waliwo mutuuka ennyanja n'etabuka so ebyo byonna bikwata obudde obwo bwonna kuba tulabika twali ku Semayanja bwe twali tutambulira naye bwe tutuukayo bambi ekizinga kyali kizinga kyamayinja kokka era sijja kwerabira ekizinga ekyo kiriko emiti 6 ku kizinga kyonna giva ku mwalo bwegiti nga gitambula mpaka mu kisaawe olwo gye baali bategeeka ekisaawe nga neera bakonakoona mayinja ne gavaawo nebakolawo engeri kizinga kya jinja buyinja kwegamba it is a stone amidst jinja eriri wakati mu mazzi abantu bebagadi basengako naye nga ligazi bulungi lisobola abantu okuba mu bifo g'ekyalo lyali ligazi era kaali kaaloyalo kubanga wasobolanga oddiva emiranamiro n'olituuka emitwetu mu dakiika nga mmeka nga obadde otambula dakiika n'eddakiika 2 teziwera kubanga bw'ogamba nti njagala kuliva wano ku mwalo ndikoona emmanju waalyo yalinga sekendi ng'ovamu bufika sova mu buyumba n'ogenda emmanju eyo bayitayo mabanga osanga amazzi ng'osanga amazzi bantu gye banaabira
ng'oyimirirako eyo naye ng'okowayo nga ntambuleko nga nze era ng'olitambula n'olimalayo bwoti n'omala n'oddayo tuwobeera ng'olyetoolodde okugyako abalinga bati enswaswa enswaswa zikwezeri empitirivu ze zisingako enswaswa abantu bayikiriza nswaswa okusengako gavumenti gali maka ga nswaswa abantu ne bagasengako kuba akafaananyi omuntu yasooka okusenga kuli abaana omusajja oyo gawama kwaliko abagagga babiri kwaliko Mayanja n'Enjubi. Mayanja alina amaato ga green nga galinga gamagye, Njubi ng'alinako amaato ga Uganda flag yellow red ne black. Baali abagagga babiri ku kizinga ekyo by'abaana kwaliko nako amaduuka bulungi nnyo amabaala ng'ebintu ebibeera ku kyalo kuliko poliisi kwaliko akapoliisi kuliko LC oba omukulembeze waako kwaliko poliisi saalabako chairman osiwaako alabika yali akola ebintu ebyo byonna naye nga ne poliisi naye erinawo eryato lyayo nga kajja lumu na lumu akaspeed boat akapoliisi kajjanga lumu na lumu naye nga tekabeerangawo abasirikale babeerangawo ddala n'emmundu zaabwe Allah ebyewuunyisa neegombi okugenda ku kizinga ly'abaana era tujja kugendayo kukobolera Mukama n'atwadde obulamu naye nze saavaayo mirembe ensonga lwaki nyinza okutaddayo lwaki kubanga bwetuuka eyo waaliwo saaluuni omwami gye yantwala okukolamu ye yali nnene bulungi okusinga ku ya Denesi nga omanyi nti kaali katono akazinga kwali kwefuutiika kasaluuni kaali katonotono naye nga kakola engeri Katonda nze manyi gulumiza nnyo Katonda nti ebiseera ebisinga wampa omukisa naye mbaako ekintu kyenkwatako kivaayo naye osala enviiri nga wekukwata mu mutwe togenda kinyoozi mulala kwaliko saluuni endala 3 then ng'eyenkolamu yeeyokuna naye abantu bonna baali basala enviiri bavaayo mu saluuni zibiri nga bonna amawulire agatambula ku kazinga Saalongo yaleese omwana tasala nviiri aleruka ate si muyimbi naye eswaga ebintu byange byonna mbiteekako ekyotekako ebyenjegere wano akasimudde kati byatambula bitya byatambula bulungi mu byensimbi naye ngaera omanyi nti omulabe sitandi tawumudde naloga ewana bakama baganda bange bali abalala abasaaluuni balinoonya kati nze nayagala n'okwebakamisa nange empewo esinga obungi mu mubiri gwange kati ate ng'ekiro ntuuya na butuuya nnyo ng'emisana nsiiba nfa ekiro enzita nga nfa sisobola kugulawo saaluuni ndi mulwadde nkankana muli eri kwaliko akakiriniki omusawo oyo baali bamuyita Dr. Joy nga buli ssaawa ajja nankeberamu naye oli otya omutwe gunzita mpaka Saalongo yagamba naye ono omwana kakumufulumya ekizinga ne banfulumya ku kizinga ne banziza naye we natuuka ekiyindi ku mwalo ne nninnya ku musenyu gwendi nali mbaze ennaku 2 nga siri naye bwe nalinnya ku musenyu gwegutyo ogw'ekiyindi ne ŋŋamba Saalongo mpeeyo ku Rolex ndyeku nankuza oyagala kulya nemuga njagala kulya enjala ennuma naye nga mmaze ennaku ezi ng'emmere obuwuka bugiyingira ne bagijjaweyo ne bagitwala ne baleeta ennamu nga saagala abeere abaana mwebalire ddala kubanga omwimbi waffe mwali mumuseera okuba yali asala nnyo enviiri naye kyemmanyi nti no Mukama ate okubaako naye balokola ddala bayinza okuba kati abasinga bafa abamu gye bali balamu naye nga balokoka kuba emyaka giyiseeyiseewo tewayeza emyaka nga 15 emyaka gyetoolodde kati yekyakujjira ddala okusibula buli abaana okujjayo okukuba ku lukalu yensonga simba bakasoma baite bajja si kirala kyonna kyonna wabula ekyo lwaki naawe tebafuna eddogo nemuyeweereza naabanga ne bakafukira essajja ne bakafukira ekkazi wandibadde onabako wano
Wanile pia mpaka ne wakuwanga. Wandimaliriza kubanga. Webale nnyo bali ku Jomes Media ngola program ebyafaayo. Eno program efaananako bw'eti tuba tuyita mu bayimbi okulaba. Ddala abayimbi bano balina bulamu ki bwe bayitamu bbe emabeganga bo. Bulamu ki obusooka. Obulamu bwe babeeramu obwa bulijjo. Tukyeyongera so n'olugendo lwaffe. Kati obudde tuze ku mazzi ekiyindi, bw'otuuka ekiyindi wano. Utandise okufuna ebyokulya waddemu okufuna obuzibu bw'onooba n'olwalalwalamu mu ngeri yonna. Wabonerawo. Era nenzira mu kyalo ne ngamba muzeeyi ne mugamba libadde zzibu. Libadde zzibu nnyo kuba mmaze wiiki nnamba nga sirina bulamu. Era ne Ssaalongo yennyini, Ssaalongo Kasimu, naye bwe twalinnya takisi nga tujja ngalaba obulamu bwe nnina siggo lyabadde asinze lyabadde amaze wiiki nnamba nga Saalongo ensibe. Era bujje yennyini yategeera butegeezi n'aŋŋamba ekyamazima wabateewo ekikyamu mu Saalongo. Awo nange we mugambira nti sidda ku kizinga. Sikulwasajja nga bazitira bwerere. N'aŋŋamba kakati nga tulina engeri gye tuyinza okukola